abakyala aba celebrities balina ekizibu ky'amaanyi so n'olwekyo Zahara Toto y'omu ku bakyala abo abafacinga n'ekizibu ekyokubeera nti celebrity. She respects nobody, talina gwawa kitiibwa, avuma abantu nga bw'ayagala. Recently yayise bawe oba boyfriend we gwe bayita Don Soro and Anas mu public ku Snapchat, and today after being checked akabi amaziga bambi ne bamukomyawo mu system. Yes, tukwaniriza mu Uganda mu Kamoli amanya ne Dobozi Bampita Ntambi Jimso, Rich Boya, Max Sudi Junior yaba kumanti otambula naffe, gwa tambula naffe ebbanga lyonna tuyobala kumanti o subscribing gwa subscribe na tambula fenna mu system za Uganda mu Kamoli kugamba nti oliwadde kuba nti oleka opinion yo mu comment section yawo mpola ne tufuna kikyolowooza byonna kubiteekayo mpola. Of course atoliwadde kuba nti oteesa n'okuwabula ku byonna ebiba bigenda mu maaso. Twakugamba ffe wano tetuleta palapase wabula twasala okuba nti tukuletera information gyetaga okuba nti omanya. Olunaku lwaleero nkuletedde omukyala akola ku NBS TV bamuyita Zahara Toto. Omukyala ono yali dancer ate ng'omukyala ono yali video vixen. Abajjukira akayimba ka Waswa Jamal ke bayita omusomesa. Omukyala ono yalimu mu video eyo nga vixen era nabwe kityo yatandika media career ye waliko Spark TV nga ava mu bbaala emuji bali bagita club play wali mu industrial area. Zahara Toto beyafuna omulimu nagenda ku TV yafuuka amuyembe gw'abasajja, omuyembe omwengevu because omukyala gwakola naye yali muddugavu mpola bamuyita Anatalia Ozi bambi. Yes, omukyala yali mukaka engeri yali nti Zahara alimu obukyotala ate wa brown kyayangula nnyo abasajja okumulaba naye ng'era abakyala abakyala abalungi mu Uganda ne mu nsi yonna abakyala abalungi abasinga amagezi gaabwe gaba matono era n'olwekyo Zahara Toto kyagezaako kuba nti atulaga nti abakyala abalungi abagezi osangamu batono. So recently wabaddewo ebibadde bigenda mu maaso wakati wa Don Solo oba Robert Ruben, of course ye boyfriend wa Zahara Toto ne Zahara Toto era nga bafunamu obutakanya nga Zahara Toto agenda ku mikutu gye eja Snapchat kugatta ne Instagram ng'alangira especially ku Snapchat ng'agamba Don Solo oba Ruben Robert nga bwali omwenzi era n'amugamba nti yamuyamba okuba nti amwagala kuba afaanana ng'ezzike. The reason is lwaki oyagala omuntu nga tomwagala, lwaki ofoolinga omuntu mu mukwano ng'olaba ng'ekizike. Ebyo byonna Zahara Toto abikola. Nava nagamba nti ono omusajja atamuwa kitiibwa mwenzi awedde emirimu era nga omusajja ono aziibaka yes n'abawala ab'enjawulo. Zahara bw'agamba agamba nti yagezaako okuba nti amuyambirawo era nga Zahara agamba nti yamuyamba buyambi okuba nti amwagala. Teyamwagala lwa ssente ze, teyamwagala lwa kibuto kye, teyamwagala lwa bulungi bwe, wabula yamwagala ng'omuntu. Naye omusajja ono agenda maaso nga amumanyira. Then recently yagenze ku mikutu gya Snapchat n'agamba bw'ati nti mwenna ababadde bagezaako okuba nti mwebaka ne boyfriend yaabwe officially mutadde, you all who have been sleeping with my boyfriend can now have him official. I have left that Anas forever. Oyo bigambo bya Zahara Toto. Mu ethics za communication kino ekigambo kiba kibi nnyo, especially bw'obanga oli mu limelight. I don't know oba bakama ba Zahara Toto banasobola okuba nti bagenda mu maaso n'okuba nti bagumira ekintu bwe kityo. Engeri Zahara adduka nnyo speed, she's like omanyi like tuli mulimu gwe gumu, but I don't want to criticize her. Naye muganda wange Zahara Toto wali badde nga osalamu speed okitegeera because like oli mu limelight sawa zino gwe target nti bantu bangi abatakwagala not because tebakwagaliza oba biki but because gwe omu kubasinga okutraininga mu Uganda. And like when you start okuba nti okozesa ebigambo ebiriddate abantu abayimbi especially abayimbi bajja tandika okuba nti bakulwanyisa bajjeyo evidence nga bwe bakola muganda waffe amanyikiddwa nga Kasuku babikoze muganda waffe amanyikiddwa nga MC Ibra. So naawe oli mu page emu bw'otandika okuba nti okozesa ebigambo ebikyafu n'okuba nti teweewebula kitiibwa ojja kuleetera ba opponent bo okuba nti bakuba. Recently tulaba Zahara Toto y'omu ku bakyala bakyasinze okuba nti batraininga naye ye mukyala
asinga okuba nti akola mistakes, she doesn't care. Bw'otunuulira Zara Toto akola ebintu nga MC Cuts byakolanga like 2 years back nga like he doesn't care oba bakoze eki. N'ekirala munnange, a man is a man, like Zara, you have to respect that nti oli mukyala oli musajja, and like being omusajja tekikiriza nti okubeera omusajja olina kuba nti oyenda, wabula omusajja wabanga kuwa ekitiibwa nawe osaana omuwa ekitiibwa kyekimu, because toli special ku bakyala balala, tolina kyanjawulo nnyo ku bakyala balala. The reason that's why abasajja basalawo okusettolinga n'abantu, not because babulidde abo okusettolinga nabo, but it is because basalawo kuba nti bagumira ku muntu oyo, not because you're perfect, not because you're beautiful, not because oli landi nnyo, not because you're rich. Yasalawo n'akwagala nga bw'akwagala. So nolwekyo I think you should respect your man the same way nga bwakurespectinga. Ebintu by'okuyita omuntu an honest kibi nnyo, and you should apologize to the public because oli public figures are ate oli mukyala w'amaanyi mu ggwanga. So nolwekyo nze nkugamba apologize. Ebigambo ebyo muteeka ku Snapchat, bantu bangi ababiraba, abamu tulina abaganda baffe abato abali mu high school, bali access ku internet, balina access ku internet, balaba ebintu ebito. Abamu bantu bangi abakufollowinga Snapchat teriko baana ba myaka mito nti bato nnyo. N'omwana ndina kasita kankana emyaka nga 9 kali ku Snapchat, and she follows you, so like she follow you. So kat bwabanga alaba ebintu bwebityo nga gwe role model, ensuubira nti Uganda gye tuba tuzimba eba mbi nnyo gye bujja mu maaso. So Zara Toto, I think it is the high time obeere nti okyusa mu your language. Ebintu by'okuwemula n'okuvuma abantu, it is real bad. Omusajja oyo akoledde ebintu ebirungi, yes, yasoose okugulira emmotoka. Basajja bangi abakwagalako wazaala mu bavubuka, like wazaala mu bavubuka ab'enjawulo, olina abaana bana bonna batata babe banjawulo, like ekyo bw'obanga omusajja agumidde all those naaba nga asaze okusettolinga naawe, ate ng'omusajja oyo tomubaze mu magezi, otandise kuba nti like omulabisa, kiba very 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 bad. So nolwekyo Zara Toto oli kyali wange, nkugamba nti akekaseera okuba nti ffenna tutambula ng'abantu abakulu. Oli star, okitegeera ebintu oli star, okitegeera kola ebintu ebigenda mu ba star, wabula toba Kim Kardashian we Uganda ng'oli Uganda. The language you use yekolebwa abazungu wano ku butaka Uganda tulina culture gye tutambulirako. So nolwekyo oli waddemu kuba nti okola ng'abazungu oba okutambulira ku culture, wabula bw'okola ng'abazungu manya nti ogenda closinga with time to come. No one is above the law. Fena tubeera mu butaala, naye kati obutaala busuuka ennyo okola ensobi, like. So nolwekyo muganda wange Zara, so apologize to your boyfriend. Nothing abasajja, kubana abasajja tuyisibwamu amaaso tewali atulwanirira. Olwaleero nti omukyala nga Zara Toto asobola ogenda ku TV n'avuma omusajja ne batamugambako, naye omusajja nga MC Ibra bagenda ku TV n'avuma omukyala. For example, like recently yavuma Lady ya Jasmine, oba yabako ne kyakola ku Lady ya Jasmine, mwamukotinga bubi ne muvayo ne mulwanirira eddembe ly'abakyala. Why do you think we men tetulina ddembe liba nti lwanyira? Lwaki mwe mulowooza abasajja tuli bagumu nnyo? Lwaki mulowooza abasajja tetukosebwa? Bwe mutuvumanga mulowooza tulina sirika, bwe mutukola ebikyamu mulowooza tulina just kubeera awo tubawulirize, okitegeera? Lwaki mulowooza ffe abasajja tulina kubeera nga tutulugunyizibwa? Bakyala bangi abatulugunya abakyala, bawala bangi abatulugunya ba boyfriend baabwe mu ngeri emu endala, naye abantu abo temuvangayoko ne mujja muwulirizako abasajja, wabula all the time omusajja wabeera mu nsobi. Lwaki mulowooza abasajja tubeera mu nsobi? Lwaki mulowooza omukyala yalina okuba nti akwatibwa ekisa okusooka? Lwaki mulowooza ffe abasajja tetulina kukwatibwa kisa? So nolwekyo on behalf of my fellow men, nze ngamba nti Zara Toto aveeyo atwetondere ebintu by'okutuyisaamu ffe abantu amaaso, like bikome. Abasajja naffe tulina omusaayi, by the way. Ebyo ebintu by'okutulugunya ne mutumanyiira, at the end of the day ne watabawo omuntu ayogera mbu olw'okuba muli bakyala. Okubeera omukyala tekikuwa passport yakumanyiira muntu up that extent. Okuba omukyala tekikuwa passport yakumanyiira buli omu olw'okuba oli mukyala, you know. So byebyo Zara Toto yayise bbaawe Anas, oba yayise bbaawe Anas. Simanyi Anas kitegeeza ki mu Luganda, simanyi Luganda bulungi, naye nga nkimanyi mu Luzungu. So byebyo bya Zara Toto byebyo. Bye bye. Abantu abaana ne tubalabirira ne tusobola okulabirira omuntu wa wansi, but those things we will never
publish them because we are not looking for fake likes and fake follow. Mkitegeera abamanyi bamanyi omutima gwange n'abatamanyi mubeere eyo sina kyembegu yako era still mkitegeera the silly want to please all of you. So I cannot please all of you. So buli wenkola patezi zange akakimu agenda ddi ngende nkuba obwamalaya kitegeera ava wano ddi ngende nkuba obwamalaya bwange. So buli wengenda okukola pate nempostinga nga yalabye bannaye pate yanyumye mama nyabo lufuuka olutalo komawe waka lufuuka olutalo nze gola abanzigalira abweru wa gate teri kuyingira teri kola kite ewake wange but Cypher this year I've started feeling it. She's turning 10 tomorrow. Cypher I've started feeling it. She's supposed to relax her, so she's the same birthday as your. Who? Oh my God! When is your birthday? Rosie, it's your marriage anniversary, right? On Wednesday. Yeah. This Wednesday? Yeah. So we are celebrating. So what are we it in doing? Kabale. It's the 12th. What are we doing? Where? What are we doing? We're going to Kabale. So we're Yeah, celebrating but it on in Kabale. Wednesday. We're going to Kabale. Saif, what are you doing for your parents? I'm taking them to Kabale. Hey, are you taking them? Wow. You're going to Kabale. And normally you'll be in Vegas. We're gonna- but then you're in Kabale. You like roses and. Remember, like he'll just. Yeah. What do you mean he'll just remember and bring them? Maybe they're from the heart. You know how long I've been giving the flower? You know what's the best gift for her? I take her to Vegas. That's the best. That's the other day she was shopping. She's like, Sheila, I'm shopping. And So? then she was shopping all these big brands. She's like, but how are they gonna Mwebye come mugenda together? postinga oyo gasiya That's gift for her. ono kasasiro kafekenyere bugga lyalabisi gwe yabawadde mugende mubeere nga mupostinga mbu mukyuse emboozi ebyo mukyuse gasiya wamwe byadda we nagenda kupate nenkomawe waka nanzigalira abweru wa gate lwali lutalo lw'amaanyi Okay, the tea is ng'akutte ebimalaya byabitadde mu nnyumba yange era ne tulwanira ddala ne mugamba tojja nze kummanyirira wange waka lwe lutalo lwo lwemukola ki lwemulaba nagezaako okunsuulira ebintu wabweru afulume no nfulumanga ennyumba Naye bannange yange. I eyo contribute on that house. naye ate bannange eyo culture y'abantu okubeera nga basuula ebintu wabweru like how are people raised? Honestly, me I think nga nze omuntu oba omuntu abadde ne argument n'omuntu talina kubeera nga amukasipulira ebintu ate oba ogambe nti olina sente genda ewantu wobeerewo omukazi omulekera ennyumba nga kenzo I think bagamba nti no ye ennyumba yagirekera mukyala we of course tebalwana balina their differences ennyumba n'agireka ye